okufuna obubaka okuva eri abantu abamu ab'emyalemu babagamba nalukoola abantu nga bakwewerera abasajja nga bakwewerera naye nga lwaki munneewerera abamu bagamba abasajja abo basobola okujjawo naye ddala mmwe bwe mulaba nga mutuddeyo abakwata mmundu okuviira ddala ku General Museveni temulabanga ndi musajja wa mugaso eri ensi eno mukkirize nti nange nze omu ku abo abalina eddoboozi ery'abantu ate nga nkowoola n'abalala bangi baveeyo n'eddoboozi boogere ne bwe baba balembegerera nga nze tetuliwabisa twogera eby'ensonga ani ate alaba nga batutulugunya by'ebigambo bye tugamba twogera ku bubbi obulyako obulabbayi bwe mubanga ddala General Museveni ne banno n'abakwata mmundu yonna gye muli nga ddala mwagala ensi yaffe nga mwabali mu buyinza temulowooza nti eddoboozi lino mulyetaaga erisonga awo mmwe we mutasobola kusonga eribalagawo mutereezeewo lwaki oyo ayandyagadde okujjawo Nalukoola talowooza ku Uganda yeetaaga omuntu ng'ono nange okusoma kwange si kwange nzekka wabula nze nasomera ku nsimbi yamwe wa musolo lwaki oyagala okufiiriza eggwanga lwaki oyagala okulumya abantu abamu obagjeeko emikono abalala bali mu nkomyo abaana baabwe bafuuse mmomboze olw'okubanga abazadde baabwe batadde mu kkomera ate nga toyina nsonga etegerekeka lwaki mulumya ensi eno tufune demokrasi ffenna Uganda etumala nga tuli wamu bannaddiini mwogere abazadde mwogere abasomesa mwogere bwe bumu ku bukuumi bwe tusobola okuwaaba aboogera kuba bwe tunaayogera abangi n'omulabe wa demokrasi yajja kubulwani ow'okulumba naye nze kyenyagala okubagamba nti temuvuganya bannammwe nabisi mwogere ebigambo eby'ensonga oyimirire wali oyogere ebibyo ne munnaayogere nga bwe twakubaganya ebirowoozo ku dibeeti gwe tewanyumirwa mukyala Nambi tewalaba nga akakasunsula nako kalungi omuntu okukukuba mu ttooki oba ddala oli mweteefuteefu oba nedda bitunuulire olabe sigaana waliwo omwoyo ogw'okwagala ebintu nga muli owulira gwasaanidde naye waliwo munno ssebo lwakyanga akapiira n'ogamba naye ddala akasajja kano kasanka kyanza omupiira laba bwe kamba zoona ekkanzu oyo ye Nalukoola mureesi musajja bw'atu yakayingira palamenti naye wulira batandise okuba nga bamwewerera era bamutiisatiisa nti munnange bantu bangi nnyo naddala ba NRM bakwewerera nti bayinza okujjawo nga we bajjawo omukulu Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update ebintu ebyo bitandika ng'ebyokusaaga naye munnange ogenda okwesanga nga bituukiridde so munnange tekisobola kubibuusa maaso naye nga byakweberera singa tuvuddeko eyo munnange tweyongereyo n'ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda tugendeko ku nsonga z'owakyabazinga Fred Kajuri Lumbuye byo bitambula bitya bigenda bitya tulina bingi nnyo bye tulina okuba nga tubikutuusaako ate minisita Nakiwala Kiyingi naye bamuyisizaamu egaali byonna waneeno nja kuba nga mbikuwa Kasafu Kanyama tugende mpolampola tujja kuba nga tugguka njalo bebaza mwenna kansulenti mwenna mutandise okudownloadinga Windows zammwe zidde ku line mulwanire obwakyabazinga bwa Busoga mulwanirire ettaka lyammwe Abasoga mwenna mulwanire ettaka lyammwe Museveni ettaka alyagala nga ayise Mugumbi ayise mu Muvawala ayise mu Anita Amongi mugenda kunoonyereza nga Anita Amongi ye problemu ya Busoga ne Muvawala under Museveni's influence. Era olwaleero ndowooza nyinza okuba lwensembe y'okukola information ekwatagana ku Busoga nyinza okuba nga lwensembe eyo kuba kati mbawadde clear picture mbawadde go ahead go with your issues Busoga yo olwaleero weekomye ku information ekwatagana ku Busoga kyonna ekinajja I'm less concerned kubanga mbawadde preamble mbateredde emmere ku ssowaani buli kimu kati mukiconsuming the way how you want to consume the information about Busoga. Nabagulidde oluggi nembawa information nenjibatera ku mmere ebyange biwedde.
tosuubira ngenda kuddamu kwa information ekwatagana ku bwakyabazinga bwa Busoga. No, ne bwe nnaba ngifunye ngenda giwa omuntu omulala gyo gifulumya. Not to me. I have a lot of things on my head and in my file munamu, a lot of information. So kati mwe ekirungi mufunye pulyambo, mufunye ekituufu, mutandikiraawo. But make sure you protect Kyabazinga, you protect Busoga land, and you chase away the mafias. Bwekinaava mu Kyabazinga kigenda kujja ku lujju Busoga nga batwala ettaka lyo ng'abasenda we kigenda okujja. So olwaleero nze nganze information ekwatagana ku Kyabazinga Busoga ngiwummuza. Ne bwe ndaba ngifunye ngenda giwa comrade omulala gyo gifumya. Not me. Nze mbaguliddewo nga bwe nkola n'ekigula luggi ky'Obusoga nakiggulawo era nkiggadde officially. Kyabazinga ofuvu wale wonna wooli Mukama akukingirize. Nze ensonga ezange ne Busoga case closed. Era byonna nga bigenda mu maaso munnange, era Basoga bavuddeyo ne bakakasa nti kituufu nti Teacher Fred Kajubirumbuye byayogerako bituufu. Finally, Mama Rebecca alitwala Kadaga avuddeyo n'akakasa nti Kyabazinga buwambe. Muwulireko mu sekendi nnya. Okay. Olutalo luno senga luli wala. Naye obuzibu bwe bwava Abasoga tebaagala kuwulira nti Abaganda babategeeredde. Naye ng'ate Abaganda bo basobola okukkiriza Waiswa Mufumbire Omusoga okubategeerera ne bakola kyagambye. Lumbuye Frederick n'akagulupu k'Abaganda emabegaawo baavaayo ne batabukira ku nsonga zino. Naye Abasoga baavaayo ne babambala bubi nnyo. Temutumanyiira Agaganda gegeziwaza agali kwenda biki googera bingi oba kitegeera. Finally Lumbuye n'akendeeza ku muliro yali akubyeyo tooki nnyo ng'era ensonga ezo azitaddeko amaaso ng'ensi etandiso ziraba. Abasoga bennyini baavaayo ne bazikiza Lumbuye ne balangira Abaganda ne bavoola Kyagulanyi. Muli kwenda tusimanyi kutukubako Kyagulanyi biki naye ng'ensonga eyaliwo yali ntuufu. Paka Kadaga lwavuddeyo n'akakasa nti tebalina kantu ke basigazza, ettaka baalibba. Simanyi Busoga University baagitwala, ebintu bya Kyabazinga byonna babitute babimazeewo. Naye ng'eno ensonga yali ekubiddwako amaaso emabegakaawo wiiki eziyise. Abasoga bennyini baavaayo ne bambala bubi nnyo Abaganda paka litwazikiza ne bajjamu akaliro. Naye finally Kadaga ng'abasinga bemumwesiga naffe tumwesiga tumukkiririzaamu maama waffe maama wa Uganda avuddeyo n'akkiriza nti Busoga baagiwamba. Kyannaku kibi nnyo. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange ye Frank Gashumba bamutabukidde lwaki juzi waneeno yavuddeyo n'atukakasa nti omwana muwala oyo yafa natural death nti yali alina obulwadde ng'omuntu yenna era nti yafunye chansi era bako ne conversation yaliwo between Martha n'omwana mulenzi Eddie. Bamusabudde yeredde nti twabakutte waluma Kasabuni kwe kujja okuyingiramu n'akola video mbu alina evidence eraga nti omuwala teyafudde mutwa yabadde n'ekirwadde ntera yafunye investigator eyamuwadde ku details. Jukira Kasabuni abakinga oba akavalinga muwala we nga muwala we mukuba coordinators abawala banabalagira ababalage balina okugenda nkiddamu. Kasabuni ajja mu kintu kino nga akolanga backup okubakinga kawala ke kubanga kabo kuba coordinators kali ku both local ne ku international level aba coordinating agaba executive kyekirese Kasabuni okukavalinga. Ulira message ujulya bulungi nnyo. Oli anko yagambye kubaga siye biological father anko yagambye ajja kosa buli tu okumanya ekyasso omwana we Gashumba yakifunye dda ate kati kese bekyalulira. Emani makatona page bonezo conversation ino yali initiated by Martha ti oliawo nzije nkulabeko namugamba yes mwendi nengenda
Mata nadilayinga namu omuvuka namugamba nti I'm closing. Bino biriwa biri mu conversation. Yes, nze akugamba a friend of mine, a top detective ali ku musango guno. Ye yakingambye nefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp. Ekirala, a top friend of mine, doctor yakola ku postmortem naye akonfaminga nti obulwadde Mata obwamutta si bupya ng'obeera nabo babuyita niyo something kirabire maybe more zone ate fe twasomera vira malina kutegera ndowooza. Kutegera ndowooza so nawe bali n'ekirungi polisi ya Uganda bw'esalawo ku investigating ekintu ekikola yafunye conversation jukira bakyali mu investigations okunoonya ekyasse omuwala wabula ono yafunye dda abali ku investigations ne bamulaga conversation z'amasimu between Martha and his colleagues oba partners. Era yafunye chance egenda ewa doctor ali ku investigation team n'amubuulira obulwadde bw'omuwala bwe yafudde. Lwaki Kasabuni doctor tiyakuwadde medical records zeziraga omuwala obulwadde nti adde bumutawanya ebbanga lyonna. Pozi MC Norman yagamba kyawo. Lwaki doctor tiyakuwadde track records z'omwana neziraga obulwadde nawe bwakulemye okwogera mu luzungu. Nienda agambi bamulaze message zonna ezimulaga engeri gye badde omuwala gyadde akyatinga munabaki n'emyokwano gye mu bbaala. Wabula tatubuulidde nti ku ssaawa 8 omuwala yali ava luddawa. Tatubuulidde kubanga bakuga nti omusango guli mu kunoonyezebwako tegukkirizibwa kwogerwako. Era ya mentions nti abali mu kunoonyeza bafunyire bamubuulira. Bamugambye nti omwana bamulaze conversation mu simu namugamba nti omwana yafudde bulwadde bwa bulijjo n'aboogerako ne obulwadde bumulemye n'okwogerako mu luzungu. Lwaki oyo top doctor investigator badde ku ttiimu teyakuwadde track records eziraga omulwadde omwana oyo tebadde n'obulwadde obwo. Ffe we tuli kubanga byonna tubibaweera nga tubibatuusaako ate ye Minisita Nakiwala Kiyinje akiguddeko bamulangidde okwambala obubi n'okubanga nti mbu ye bange lwaki njogera nze kankutwaleyo obulire. Tata Fresh Kid atuuse South Africa tabitegeera. Tata Fresh Kid atuuse South Africa nga tabitegeera. Mulaba naye azunga buzunzi musajja atumbukooti. Ogenze mu nyumba ya Zali. Simanyi Minisita Nakiwala ne Zali mukwano gwe mulina. Oba weegomba Zali sikutegeera. Naye oyambala bubi Nakiwala. Enyambala yonga Minisita yeesittaza nakakulaba mu vidiyo nga 3 okunama. Oyambala obusikaati obumpi obw'abaana abato. Minisita kyusaamu. Naye nakitegedde weegomba nnyo Zali. Era oyagala nnyo okubandooza ng'olinga Minisita ayagala okwetwala nga Zali. Kuba neewuunya Zali okutwala Fresh Kid sida kitegeera yavudde ku ky'okutwala Fresh Kid omujja mu nsoma ye Uganda. Omwana abadde asoma obulungi okutwala omutwala eyo mu basawo Abaganda. Mwatugambye mugenda mutwala asome mu organization ez'ebbeeyi nalabye ate mutabani wa Wire Mukaabya yamwaniriza. Mutabani wa Wire Mukaabya kasita mutabani wa Wire Mukaabya yaniriza Fresh Kid ne manyo omwana future kati egenze wansi. Mwe mutugambe nti no mutwalidde ebibiina ebisinga okuba ebinene mbu future eri bright ng'agenda omusisinkana oba yamwaniriza mutabani wa Wire Mukaabya. Nategedde nti Uganda mwekabiri omwana bamaze omwonoona bamuzannyisa kuyisaawo byabwe abepromoting. Ate sinnategeera lwaki ba socialite bano baguddewo omuzego okubanga beebandiika ku bayimbi abasajja. Zawedde yali anoonya ba maid yajja n'agjawa ne Uganda n'agjawo abayimbi aba. Mu America ba maid bali babbeeyi. Yanoonya abakozi bayinza okukola obwayayo situla abaana be. Yajja mu Uganda mwe yajja abasajja 2 bajasa kiggwa abayimbi bali mu kkola ogwo. Ne Zali abadde takyawulikika yeebandise ku mwana nti amusomesa. Kati Zali sitegeera. Naye ate Shakibu alina omwana ennaku zino mbajjukiza nti Shakibu alina omwana gwe yazaala ebbali oba alina omwana owuwe. Shakibu alwanya otwala omwana e South Africa oyo Zali tamukkiriza. Lwaki twanikira ku mwana wa bbaawo Zali? Shakibu alina omwana lwaki twala omwana wa Shakibu n'abeera South Africa asomera kasomero ke Katwe. Omwana wa Shakibu asomera kasomero ke Katwe. Lwaki Zali sigwa atutte kusinga okwebandika mu Fresh Kid? Kitokota ate munnange takomyawo n'alangira omukulu Big Eye wamu ne Zambali Brasio nti munnange mwenna temusaana kadi ya NUP. Lwaki ensonga zizi? Waliwo omusajja omulala asoma amawulire naye yeesimbyewo bajjamba ku kadi ya NUP. Big Eye
ajako kadi ya NUP nono gwe bayita simanya asoma amawulire yani omusajja oyo omumpi naye mbw ajako kadi ya NUP naye bannaali nze munyambe mulonde Bobi Wine yekka yabasigadde mugaane bamwetegerere gwe kasooka wa Bobi Wine aka president ebisigadde gaana wetegerere kuba mmaze okulaba nti ekintu kya celebrity status kino kibavuga speed bosanga omuntu nga walinnya mbukikwanguyira okumuwa akalulu kuba walinnya yes Big I abadde mu NUP simudi campaigning era abaddewo ng'akola emirimu gyera n'enkuŋŋaana abadde azirimu naye bw'otunula ku NUP abantu abatuulawo buli lukuŋŋaana yasingawo okutegeera nedda yasingawo okulabika kuba olwedde walinnya mulimba nammwe mwe kennyini mbadde mukaaba mbwe Hildaman yababba Hildaman takoze naye mwawa Hildaman lwalinnya mwagala kuddamu okukola ensobi ze ezimu omuntu sooka obuuza asobola okubeera ng'akola akwanjulire manifesto ye alina obuyigirize obumala okukola egy'emirimu anaasobola background ye eyimiridde etya nze badde bagamba wano bagamba Big I asobola okukulembera okubeera kale ng'omuntu wa LC kansala nembu MP ate abantu abamu balina ne ku nkovu ze mulaba balina ebintu bye bakoze bye muzze mulaba ne mu bibuusa amaaso Donizira agamba omwana oyo yabba amakoloni g'amaaga abaana be Donizira bwe yali akaaba amaziga yagamba yazuukuka nasanga Big I ng'akutte ebbawero y'amakoloni ng'avuluba n'amakoloni agabba amakoloni ge yeegulidde kati omuntu weyebbira amakoloni ge yeegulidde ag'abaana bw'ana agenda mu constituency saagibbeeyo n'agibba gimalawo ate nga Big I yasookera mu bayimbi eyo mbafiina mugerwa nga bakyali wa Museveni Big I sente zaabatabula okujja wani wa Bobi Wine yes buli muntu asobola okukyuka era buli muntu yenna asobola okubeera omulongoofu naye era history teyerekerezaayo nze Big I siyinza mukkiriza kubeera ku MP lwaki mutulonderwa kuba nti nabeera mu NUP mbulukuba yambala akakoofiira byebyo bennyini nnyini ebibadde bibayombye ebya Hildaman bannange abantu muve ku bya celebrity status zaabwe munonde ku busobozi olwokuba nti omuntu byebyo kati mulimu n'abalonze mbo Khalifa muve mu byokulonda abantu nti ono walinnya mudde ku busobozi nze nasanyusa nnyo nga nalukola awangudde Khalifa naye nosanga omuntu nti Khalifa kati bye bya Big I akola eki adde kuba kansala Zambali naye mugenda kulonda Zambali awo mulina okwetegerera ndabira ddala nga musmailing another kazibwe Bashir in the making nze nyamba wa Bobi Wine kuba president ebisigadde weebereremu omusajja bamusanga bba amakoloni Donze yamugamba baby okola kingozi okuse kiro buti nkola tioni nga amakoloni gamufubutoka mu nostrils wawona video jere ya Donizira gye yagamba omusajja nenzo kukanga bba amakoloni g'abaana wobidde koloni mu nyumba olono okola gwe mu constituency gye weesimbyewo Rasta soko demo tukakasoboli ku bantu soko bere ku kisanja kweni NUP ebisanja 5 kale jangu omwako ogujja nja kukubira kakuyege nayo yanguyi kuba ekyakujja eri mbafiina mugerera zaali ssente siganyira sa buli muntu akyuka fera tulina ebibana twali tuwagira ndi FDC buli muntu alina gyava wava mu NRM ne Rasta soka ku posti ntono nti muvumaganya kibiina muvumaganya ekibiina nti kyabayayi Rasta tojja kuva erimu nawe ofuuke MP wadde Bobi Wine tugamba abavubuka mu ensimbe ne Rasta genda ku muluka chief afazaali mbiganye bino nedda kamanyiro kasussa ate bannange gweronda Bobi Wine osirika abasigadde ebirala kuba mu tooki mama sijja bikkiriza binwani site mujja tumanyira nnyo nammwe we mutyo Zambali oyogera nnyo winengeri gy'oyogera nefuna olubuto nefuna pain mu lubuto nze Zambali simuyina kubuzi ne Zambali ayogera nolabira ddala pain ya Bashir eringedda olabira ate I don't trust short men simanyi lwaki ndowooza obiwulidde kaadi eyo ate era nalabye abaana ba NUP nga balina okwemulugunya nti ono mukulu Zambali Brasio yagenda n'akolera interview w'omwami oli gwe bayita Kwezi gwe bagamba nti Kwezi y'omuntu omu asiba ayogerera President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuukule era abaana ne bagamba nti oyo tasaana kaadi ya NUP okwesimbawo wali Nansana Municipality abange kinagwa kitya kino wekiri ffe tunuulira bitunuulize naye nga byonna tujja kubanga tubiteesa kubanga bagamba nti waliwo omwana foot soldier aludde mu kintu kino aludde ng'akubibwa tiyagaasi aludde nga buli kimu kimutuukako naye n'anywerera ku mulamwa nti oyo omuntu asaanidde okusinga bano ababuukira bibuukire
nze naawe nga oli ku NCK TV era webale kubanga ogyekomiddeko webale kutambula naffe nkugamba bugamba nti mukwano wabaliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo nyini ddala tuzikalira nywera byonna ebisigadde nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako sigala naffe tufa